bane bwe bali kumbereza ka message kali akabaana nozuza abana be batwali ku ddembe eri enakasebo ng'abaana babakeze kumacha enyinyo. So as I was talking about that, ne bangamba walona abali mu balonzimanya abakuumi ate be bakwata matu nze ebiseera bya 2015 up to 2020 nga tebanagala kinawaye Kasangati. Yes. Nagenda nga kusomero navanga ewange kusawa 11 mu kitundu because nalina policy nga njala mtu wa kusomero nga bukyali kati nga mpita na Kireka kyali wajjala Kira then nepita mpaka Kasangati. Naye mu kutambula awo nasanganga nnyo abaana abato on the roadside nga balinze buses batwale. There is a day I woke up ng'enkuba etonnya ku kinnawataka wennyini awo n'ensanga oba yali maid because yali muwala muto ng'ayimirira omwana bubiri mu nkuba. Enkuba ng'etonnya ne balina umbrella naye nga balinze coast egy'epikinge nze nno omwana naye senga wange twakkaanya nti omwana wange tagenda kusoma byakiro bw'ali lwakusoma preps ajja kusoma ng'ali mu kisulo amanya nti akedde mu preps ne mwana wange tagenda kulwala birwadde byezisobole ng'akeera mu mpewo kubanga omukeeza mu mpewo inde name nti agenda kusoma naye dangers eziri mu makkati awo nnyingi bw'eba tebafunye buzibu bantu kumukwata oba kumukolako bya nsonyi at the end of the day omwana ogenda ku developing ebirwadde ate bidde mu nsawo yo nga gwofa kimu nti nasasula transport w'essomero balina okunona omwana owa baasi agamba akeera abamu ku babaasi bano bakeera okunona abaana nga alina gy'agenda okuvuga ekicuba so nga alina okubatwala speed agenda abayiweyo agenda akozesa ebbaasi y'essomero. So that is way too much in Kampala, out of Kampala. Buli abalina essomero nga balina akapoliisi kalina transportation weeri bawuzika abaana baffe batadde mu matigga. Do you know matigga? Matigga. Danger. When did you say danger? Nkumanyi. Because wambuzza mu Luganda. And your English is way too much for me. Oh, really? She has that accent. Thank you so much. She has that accent. Eringa etaita mu Lwera. Nengogola baba agende wakana yaikusa Masaka Road. Yes, please. No, ge mazima. Nze bina ebintu by'okuddawo n'otubuzabuza n'oluzungu. Naawe okimanyi. Era lwoba tosobodde kuvuga okozesa global buses. Nepite Masaka. No, ite Masaka. Actually, kulawundi. Oyita mu Lwera. No, ita ku lawundi bwoti. Welcome to Masaka. Neninyako n'ennyonyi bannange. Ng'ogenda mbalala ne parking awo. Oba ne landing awo. Tulekeemu naawe. Ennyonyi zirinnye. Yes, I saw you last time wali mu America wali luddawa. Mutandika okukola ebintu ebitanyuma. Nze sinnalinnyayo beeramu. Bina n'ensonyi nze sinnalinnyayo. Wagendayo wekka. Yamalayo weeks bbiri n'akomawo n'ayomba lwaki ng'emukata agenda. No, let's be sincere. Wanezitayo ki? Masita Buunya atandika okwogera ebintu bw'oyingira mu UNEB wali wandeeterayo ki? Atandika okwogera ebibyo ne bwe nandibirese byandivunze. Nedda nnyabo wagenda ddi? Wagenda mu July nabaddewo kati UNEB owekwasa yaki? Nedda nnyabo abaana bali mukola bibuuzo kati bw'ekyo kye bya UNEB essaawa eno. Yekwasa tontandika kubanga July 20 sikyawala nnyo. Anyway byebyo kati awo kankuleke osinze. When is the best time okutwala omwana kusomero? Kisinzira jukira tulina katuli mu era ey'okubeera nti maama akola taata naye akola. Kyekiri kirwadde kiri kyajja mu bulamu ekya TB. All parents are suffering from TB. In other words, they are too busy for life. You didn't know that? They are it's TB, too busy for even their kids. They are too busy, that TB. That is TB. But they need to look for the money because they sent. I think nkubuulire sente ozinoonyezanga.
Bana. Basobola okusoma. Naye ani alina okuwa abaana security? Is it the maid? Okay. Nziramu. The way you're talking is like you're saying you're against maids. No, I'm not against maids. No. So how should we balance that then? Omwana wasigala omuwododo. Yeah, omwana asigala wange. Oh, thank you so much. Busy life. Binakedde ava wakasawa katugambe ennyo agenda ku radio 4 akoze paka sawa mwenda. Pozinga mwa ogambye sawa meka? Nya. Naye azukuse 2 kwantegeka ane 12. Paka 12. Nze kyenjogeddeko. Omwana ono zaali sawa 11:00 when namusangira ku kkubo. There is a van. Baziyita batya bagiyita zino baziyita no school shuttles zona ziba school shuttles niwo zino van eziringa drone naye zinene. So van eyo sijja kugera kigambo kiriko bayinza okwana oba followinga mulimu n'omukuumi abaakuumiramu. Van eyo collectinga abaana mu kiramu kyali wajjala ya white naye ba collectinga sawa 11. Kati n'owunzika wuliriza n'owunzika ng'omwana omujje mu tulo nga bukyali akyalina mu tulo n'omuteeka mu mmotoka ne yeebaka n'atuukira esooka ne bamubikka ate yeebaka. Bw'atuuka n'eri osobola ne yeebaka. Ate munnaye otutte mwana yeebasa n'omusomesa otya ekisooka muto. Nze brother wange ali side. No, nze brother wange ali omu ku bakulu bange ali side z'ekireeyo. Abaana be badde osomera wali esomera gali awo. Naye nga yabeetwalira. Si ye yagaana van. Iri somero nga yabagamba nti abange owange tajja kujja mu matumbi budde. Ofune n'obuzibu. Matumbi budde. That is very so okay, let's say so early in the morning like at 5. Munzikizo ojja kalakala n'omwana. Ye yabeevugira then n'agenda ku mulimu. There are some families nga balina emmotoka nga nnyo waka ng'emu yatwala abaana ku ssomero. Naye gwe atakisobodde. Mwogeriziganye n'essomero gy'otwala omwana. Webuuzeemu nowadays kindergarten schools or nursery schools are based tuganye. Netwala awantu abana ne respect eri human life. Sigamba nti maid tumuggyeko omwana. Ne maid yajja kukola fine. Ne maid ono leka kulaga nti maid alina okukola buli kimu. There are some things nga nze gwe nga taata gwe nga maama weetaagisa taking your role. Kubanga mugamba nti dodo ngamba nti okola sente ozinoonya okolererani. Bulamu bona abaana bo. Abaana bomanyi bwe bali. Do you even get time to talk to them? Omanyi kizibu bayitamu. Are you aware that some house helpers are seriously torturing our kids? But we cannot tell because we don't have time for our kids. When did you last sit with your children? Nomanya bwe bayitamu. Byonna ebyo. Are you aware there are some parents nga badde waka abaana muloko mubuza nga beekweka mu nnyumba? Atwa maid wali atakomawo akoye mukambwe ennyo naye nga abaana bano balina kubeera nga bajja ggwe eri maama ne taata. You are supposed to be their best friends. Si buli maid nti ali soba. Some maids are not even parents. Abamu ba parents tuganye naye nga naye akola kunoonya ku surviving abantu beewa. Kati tomanya biki byakola baana. So you have to accept into responsibility njimuwadde well and good, but I have to take the overseeing role oberenga ogoberera kuki ogere ku baana bomanyi abaana bwe bali. Once in a while beevugira obeetwalire oguze emmotoka weeyagala naye emmotoka yiyo n'abaana bo oba ntegerekese tekigana nkikeera nnyo ku mulimu ogenda ku reportinga ssaawa 2 genda nabo sooka oba dropping. There is a day jamu yali mungi. It was a Friday. Was it this month or last month? There is a day I had a function ku Fairway Hotel awo. Then the president yali ayitamu ne balookinga emmotoka for over 2 hours. Kati bwe nfuna boda ku ssaawa yali ng'emu dakiika 15. Wa boda asalinkiriza agenda alandinga ku YMCA oba petrol station eri awo. Nze ng'omuntu njagala nnyo obusomesa ne bwe mbasanze omuyizi nga simumanyi. So akumuleka buli sine simubuuza bwe mbansobodde. So this girl was on a boda ne mubuuza oli otya? How are you? Ne mubuuzaako ne twogera ng'ogenze late n'angamba tubadde ku piki kuno nga ndi mu jam. Boda n'angamba jam atukute for 2 hours. President abadde akola ki? Abadde ayita kuyitawo ate ne jam n'akola ki? N'atukwata. Kuba president yayitawo naye nga jam akoze ki? Kati ne boda tezina we ziyita. Nali nkyayogera naye essimu neevuga. Boda mubuuza totya kukwata piki essimu nga uvuga nanga taata w'omwana ono yakuba alina okumunyonyola ekibaddewo. Oyita omusajja obuvunaanyizibwa
nti wadde alina omwesigwa gwalina gundi bodaman okadamani we era amukubira nti owaayi nga temutuuka nti jamu abadde muyitirivu naye Haji tukola ki tolina kyofiirwa ku ssaayo sinakiika seconds 5 n'omanya omwana wo bw'ali kati nze nga bwe nali nkola shatu nga nvuga baana naye nga bazadde baabwe wala abamu bw'onvuga leeti ne bakubisamu eddakiika oba 5 manya nti omwana asembayo oweewala ng'alina kutuuka 12 naye wala namutuusaako 12 oba kitundu ez'okumakya ez'olweggulo ngambajjayo ng'obajjayo ati yakuba bandoopa mu gurupu ndowooza olaba naye ng'ate ekyali kimbisa nga waliwo ate yali aludde mu class kati bo tebamanyi tikasitoolwa oyingira mu ddakiika endala ez'omwana mulimu ebintu atasi nali ndowooza lugezigezi naye kati engeri gy'okyogedde ndabanga ekintu muntu afaayo banaye omwana aluma omwana nga wo n'omuleka n'agenda ttaya atyo kiba kizibu then tebamanyi value ya mwana no nkikuddiremu tonyiiga nkumanyi nza okola oluzungu kati bina omanyi abantu kye bayitamu ennaku zino okunoonya abaana agenze ku musawo asawudde anoonyeza omwana naye ate gwe amulina omugala bangi manyi kyekitegeeza kati buli omu olina okuvaluwinga ky'olina kubanga omwana tafunika you have people who are married for more than 10 years nga tebalina wadde omwana nga bakyamunoonya nagamba n'okugamba omwana waliwo wosasula miliyoni 2 ng'onoonya mwana olinga agula nonali okunoonya spam donors ate bino biki so bw'oba olina omwana value the kid kati kirungi mwe ababiri muli bintu byaba celebrities. Do you remember Juliana's scenario? Juliana, yes, Kanyomozi. Nga tumaze okuzika omwana we Matuga. Yali asigaza omwana. Embeera gye yalimu yali nnungi. Kati awulabo yali ayinako at least. Naye bwe yamuvaako ate yayongobera nnyo n'okuba nti omwana takola. If you remember, omwana ono yafiira mu mmotoka ku gundi ku Entebbe Road Enkumba. Ono kimotoka kya Cementers gwe kyagwira. Kitaawe bye yayogera ebijjukira. Yazaala abaana yagamba mu bigambo sijja kubijjukira byonna nyinza okutabikootira nga bwe byali nti yazaala abaana 3 naye ono owookuna yamuzaalanga nsobi naye gwe yali asigazza kati bonna bafudde asigazza atya oba okitegedde value the kid or value life so omuzadde aliye sente zifune zinyumirwe beera nazo naye at the end of it all obulamu bukulu. Naye what they do is kalinaku zino n'emirimu mpozi nagyo tugyogereko. Because it is conducive for these people to value their families. Abantu naye banoonya sente ya leero ng'ekaaye. Renti, n'okulya, ebyo byonna. Abaatusooka abaatuzaala bajjajjaffe tebaakolanga. Tugende empola dodo tugende empola kati abola baabo be basobola okubeezaawo mu abali mu arena abagyeyagaliramu. Try to copy some things from them. Okay, you make a point. Kutuyinza kukigamba bugambi nti akyadda nnyo tukiveeko tuli mu mulembe mupya. Munnange ebiseera bye bikyuse ne muzimba n'ebizimbe ebirungi ne mulaba n'amasimu ag'ebbeeyi n'ebintu bino byakajja. Ate omuntu atajjukira gye yava tosobola kumanya gy'olaga. So whatever we do, we must reflect on how things used to be done. Baasomanga. Tebaasomesanga baana. Abantu bogamba nti baagulanga ennyama, tewali alunda nnyama. Akujja kunaku ku nti baasalanga. Omunnyu bagulima wa? Baabigulanga amafuta. Amasannyalaze gaakasaasaana okutambula. Ennaku zokka tuwakyali ttaka nti nobaki buli omu ali mu bikomera bye. Tewakyali nga bya community. It is only you nti ali mu kikomera kyo nga tomovinga. People move from this city gy'olaba muno nga balina ebikomera ng'alina ebujjuuko olusuku. Ng'alina ebujjuuko olusuku. Ng'ali wano mu kibuga.
Wane Kawempe. Sorry, I'm mentioning the names. No. Because after lockdown, that's when they started these things. Nayenga edda bali bamanyi buli omusente ziri mu kibuga. Nkugambye. Even way before. Zembade ne abantu bemanyi nga balina ensuku nga nakati zikyaliwo. Nina abantu bemanyi mu Kampala muno nga beeyagala balina sente. Nenge manju mbega w'ennyumba ye waliyo ente 2 ez'amata. Nenge ebikwata by'enteze abikunganya ku kyalo ebikwata alina ennimiro gy'alinamu ebintu ebyo gy'abijjamu n'abireeta nga balima. Tebaava ku agriculture olw'okuba ndi bali Kampala. Kati lwaki ogana tuve ku bintu by'edda olw'okuba tuli mu mbeera empya oba mu era empya. No, we adjust, but we copy a leaf from what? No. Sirwanyisa change, because if you don't accept change will change you, definitely. Naye tukopeko ku bikadde tumanye bo baakolanga batya. Bwe tumanya nti baakikolanga kitukaluubiridde twongereze ku kye tulina tujja kufunamu ekisinga obulungi. Gwe tewasoma? Nasoma naye kati n'ennaku zino bana Master Buunya n'amasomero nawo siga bei wano oli yagamba tubeera nga bagenda mu kwanjula engineer Balamaga requirements basaba olemwa kisinzira gy'osomeseza. Master Buunya musaba n'ebitaliyo nedda biveeko ebyo slasha osomeseza njagala kukyalayo okkoba basaba slasha jambia paper rolls n'olyokogaba bannaye mukozesa. naye kati kankubuuza ekibuuzo ku toilet paper oyagala tusabe ki? Toilet paper zennyini ze basanga buli bagenda mu latrine zirina okubaamu. Are you aware some of these kids don't use them? Tetwakowa embeera y'okusanga ebisenge bya toilets already ziriko markings wabirabako. Era nga biri ne mu manyi. Mwalinga mu toilet paper. Save the child abeere nga alina gy'akosa atambula amala naabe wali engalo. Isha toilet paper giveeko. Ebyono nja kubikkiriza. Ebya slasher. Omusomero lituma slasher mutuufu yeetaaga balikebereko balinoonyerezeeko. Otuma otya oluso. Ate balina ebisuubi. So punishment nga mugamusaawa. Nzijukira nga nkyasoma edda mu kyalo batumanga emmere. Nga bakima P2 mamuleeta emmere. Ate making sure nti muleeta amatooke. Then P3 muleeta enku. Onako naabo. Amasomero g'omubyalo baganyumya nga oyinza okutuleeta amagi class ya P7. Mwenyameka muleeta amagi school fees oba. Nedda. Tugenda gasomako ng'omanya nti sino ligenda kweyagala kulya amagi gokka. Abasomesa. Bo baatumanga ebintu. Kati bambi bino eby'ennaku zino. Mu butuufu mulimu olaba fees structure nekkanga n'okukanga. Ngaliko development fee naye nga buli mwaka ogenda otulaba development n'enga. Ge mazima. Tolabako paint. Ojjukira show yaffe ya 2020. Tuna show gye twakola about the school fees issue during COVID. Ng'abazadde bagamba nti there is a lady in Kireke yakuba esimu n'abuuza nti nze omwana obaggala essomero nga mwana bakatandikako. Tuddeyo ttaamu eno bagamba nsasule fees enkadde. Ne mugamba genda obanja report. Bw'akuba report gwe muwe balance yasigalayo. Abantu bakinyigira but it was a fact. Nze nasasula emirundi 2 nasooka nensasula ne bagamba abaana bati nera nategeera nti kati si kirungi kusasula mangu wakiri olindalindako. Kusolindalindako ebiseera ebisinga mu papa nnyo nammwe. Sino ligulawo nga mmeka 2 n'okeezaayo abaana. Oba ligala nga 22. Tubala bweyiseewo wiiki. Mwana weeks tubatwale nga bayiseewo wiiki. Nze ndi musomesa siganye. Naye abaana mbatwale nga bayiseewo wiiki. Okusinza ku mbeera eyo yaliwo si kati. But everything is normal now. But ate kati. Kimu kiri normal. Wakati nze ffe waffe w'ensomesa. Bajja ku Sunday Monday classes. Naye luli mu COVID tojjukira nti baatugamba muddeyo muggulewo kati muzza abaana babeera okumwekumu bagenda kusasanya obulwadde tugere kulaba nga bali mu paaka nga buli omu ali ku munnaane ngamba gavumenti eno enyuma tuveeyo so bambi kyekyo naye ng'ekikulu kya byonna abazadde tuwa abaana obudde olaba bine kati ebitambula ku mawulire kino kiri eno bazadde butabeera close n'abaana baabwe nti omwana asanga ekiro kimunyigiriza nafuna comfort mu musomesa n'amunyumiza namugamba nyamba kiri bwe kitero ki naye nga muzadde we waali nosanga ate bisobola kuba n'abazadde abali ebweru they only make decisions nga tamanyi mwana ono ali atya ayogerako n'omwana for seconds ku ssimu namugamba njagala bino naye funa obudde otule n'omwana omanyi omwana bw'alowooza omanyi omwana kyayitamu kati nga ku visitations
I personally had to stop one parent from leaving school. Why? The girl used to tell me, Daddy wange, abera busy, bw'atuuka tava mu mmotoka. Akola atya, nti atuuka namuwa hug, ng'aggula olugi. Namuwa hug ku driver's seat, namukwasa byakoze ki? Byaleese. N'afuluma. So that day nalinda, I was not a class teacher, nali nga nyamba buyambi nkola general work. Ninda omwana ne muwozo taata nti nga afuluma n'ennyimira emmotoka mu maaso. Ne mugaa paakinga wali na kyegamba. Namulemerako paka lwe yava mu mmotoka n'afuna watono n'omwana. Yali agamba nti ali ku bwangu alina gy'alaga. Yamala essaawa mmeka? 2. Ng'ayogedde n'omwana. Era omwana n'asanyuka nnyo. Naye omuwala yagamba nti buli wajja yetava mu mmotoka. Naye nguli omwana bibaluma. Abaana bibaluma. Naye omuzadde atagirako ddala ku V-station. Katulakwana era tuli mu V-station gundi. Sande amasomero agasinga galina V-station. Nkitegeera. Gwe ku V-station obeera oyagala tukole ki? Tuula n'omwana. Ebbanga omwana lyamaze nga tali naawe toyinza kunga nti omwana we ali bulungi nnyo talina kizibu kyasanze. Musomesa gundi amusumbwa, omwana gundi amwogerera bino. Tuula n'omwana we omanye byayitamu. Goza lwaki V-station tebaseekawo just nti ojja olabe ku mwana we omuwe peeka otamufumbe emmere mulye mugende. Nedda manya omwana byayitamu. Kyova olaba amasomero agasinga bakola V-stations 2, esooka eba general, eyokubiri eba ya academics. Jangu. You have a right okugamba omwana wo nti ddayo ndeetera ebitabo byo byonna mbirabe. Gw'obigula. Wano nga kibaliwo space. Kitabo nakuwa kya fokwaya empapula nga mulimu 4. Naye gw'ogamba musomesa kasajja ali. Nedda musomesa alina abaana 7 mu kiraasi. Kati nawe bw'ojja omusomesa afuna amaanyi taata waafayo siyinza kukoleka. Jangu kubanga nawe omanyi nti taata bw'anaddayo naye ajja kuddamu akebera gw'oswale nga class teacher oba subject teacher. So V-station teba necessarily kulya buli mmere. Muyite ndaga bw'osoma. Ennaku zino abaana nno nga basoma ebintu bye tutategeera bye. Kati ate ebyennaku mujja kubitegeera. Ogenda n'olaba nga Dodo ne Wonesika mujja kubitegeera lwansonga byebiriwo. Dodo omanyi omwaka w'abaana muzibu. Naye nga baba mubeera mwagala tulabisa nga tulina kubeera tuli ku ssimu. Oyina essimu. Mr. Google sa. Oyina essimu. Tuswala. Omwana bw'aleeta waaka ng'akulemeredde kebera mu ssimu akwali. The new curriculum buli kimu ekisinga kiri buli okujjako math calculations. So ebintu ebisinga byonna research work. By the time omuzadde omusomesa agamba nti bw'otuuka ewaka kino maama wakuyambeko okukola kino maama oba okisobola. Ate n'ekirala muleme kulowooza nti fe tubaweereza bakaffe nga tulemereddwa. Fe tukuyambako omwana nti bw'aba akomye omu holiday osobole okumukontainingira ewaka. Kubanga omwana bw'ajja nga talina waaka ajja kuzunga naawe omwetamu. Naye buli bw'aba ne waaka kawungeezi wamaliza waaka oleeta ndabe. N'amanya nti oli mukambwe enkeera bw'adda nti maama ajja kunsaba waaka ng'atuula. Kati holiday yakuyamba kontainingira mwana wo waka. Singa n'omumutuweera bwere lwaki mutuweerako ku ssente? Holiday package sirabangayo ya bwerere. Zibadde nga zibeerayo nze nzigaba eziri individual. The classes I teach. Buli we bagenda mamba wa holiday work. Naye biri eby'essomero nti abamu amasomero subject teachers come together and bakola, for example, a compilation of a book. Nga omwana yalina okugenda amukole bwadda, they have to look for individuals abagenda okumarkinga. So oyo wako your compilation eyo ne the allowance that is given to teacher. Teacher so and so mark stream C or stream E. Kati omwanika token. Besides that, I know kuddamu akole correction ya pepe ya markings. Kati omuntu ngoyo toyinza mulema ate kujja busomesa tufule komera. Amaanyi agamarkinga abaana abo bonna ogajjawa. Bafadde ya time wo. Tobigatta. Togatta mando na mugugu. Sagala otabule bintu bino. Tobuzaabuza bintu bino. Bw'okyaba ku mafuta okugula amafuta nga motoka yeebadde mu mafuta lwaki tolinda gaire nga ggweramu ddala? Basagala esike. Lwaki ggwe oyagala nze male kaaba? Mwamanyira embeera y'edda. Omusomesa ayambadde nga teweddeko sol. Mwamanyira embeera y'edda. Omusomesa ayambadde empala agikubye ekiraka. Ekyo tujja kutuukawo. Era abasomesa y'edda bebbanga gundi sabbuuni, batuma sabbuuni olina akawoowo masita. Sooka olindeko. Obadde omulamu maama sendekaabo opita wa amanyira abasomesa babeera bwe batyo. Ayino gwe nze bali chabe negomba okuyingira obusomesa nga ndi mu senior 3 nemanya nti my dream will come true once because dreams are tax free.
everyone has a right to dream. That's true, they are tax-free. But a good dreamer is also a good dream chaser. Nze ntuuka mu senior 5 ne ngamba because I looked at some of my teachers abansomesanga, the way they are dressed nga bali awkward, the way they present themselves, ninga ngenda kubeera musomesa. Kimanyi bakama bange bayinza okwabala ba clip eno, nze sigamba nti ki nanoonyawo embeera nti all teachers must be smart, swekiri abamu basibye amataayi, abalala bajja kukuba nnyo ebikalu, naye nze ndaba mubiri gwange nti nja kuba ekikalu saati ebenga esookayo. So I chose decency over smartness. I'm going to dress decently mu bayizi bange, but I'm also a person. When I leave school, I'm Buunya Yunus, I'm not a teacher. Eyo jja kusanga nawe ngenze out, I'm going to have fun. Ekyali kwasomesa baffe bali balinga rigid 311 nga bakakwata bwakiteka takata. Nze nno omusomesa yansomesa math ebukomansi bamuyita primary, bamuyita nkakooza sirimwerabira lwe yalinga atamidde nga lwasomesa obulungi. Yali alina math oli omwami nga baba tanyweddeeko temujja bitegeera. Ne kakooza nga bami nga tekoze eti avuga eggaali. Kati nze nga nja kuyingira obusomesa. Era I don't regret being a teacher. There are schools I've visited n'ensomesaako nga sibasabye wadde 10. I've even requested some schools. So kujja njogereko n'abaana bo because I love what I do. In other words, I'm living my dream. Okay. But even you've forgotten something. Even the students bakuwa ebintu. Abaana bampa ebintu bingi nze ng'omuntu. Because yesterday nina omwana ali mu gundi y'Abazanzibar, ali mu senior 2 North. Nabadde ku kitchen because whenever they bring food, I'm actually supervising them. Abaleta emmere y'okuwaata, I'm always with them tuwaata ffenna. So nabadde nsibuluka on Friday evening nade ndi awo. Mwalimu mwana najja nandeetera juice ne snack. Ngate bino byaki nangamba nabadde waka ninkuleeterayo ku bino. And how do you avoid crashes ez'abaana? Because they are also there. No, bikwatagana ne twali to discuss. Because waliwo omusomesa ali eyo bamwe basomesa omanyi bavamu ne bakwata bano abaana nina bakwana aye kati oluvaamu ne bagamba buno abaana baba defilinze kati naye ng'olaba omwana yabadde akola ki yabadde amwekubako. So had you seen this? It is claimed, it is said to, is it Nyakashura girl something? Or surprising a girlfriend who is in senior 3. The other one was Nabunya Ariana. Wawano mukamba motoka. Monthly salary. Surprising hakati bano bebononya abana bagenda kufumbirwa eddanga by the time they reach marriage material life kubanga already ekiwamulaze katajja kujja nga musajja talina sente tonsemberera kakati kasokenya n'okulono nze I've not taught for long bambi. But you've seen cases. I've seen them. I've been a guest teacher. In other words, I ended up becoming a TVS. Teacher of various schools. Watugambye TB too busy at TVS. Don't turn up times. Kakana. Okay. Kakati. Zenatani kukusomesa not professionally in 2012 Naliku University. Ngansomesa, can I mention the schools? Nani msomesa kwa Santrabia wayogerere. History. Ne Uganda. Then nemala involved nenzira ku Chinawa High School Kasangati campus. Kati nzina graduating in 2014. 2 days after grad I was starting work already. But I've seen a lot. Wow. In most cases, there is a guy, I won't mention the name. Nali Mariza University nga yali mu second year. Naye yangamba open nti ye kimuleta osunza tagenda bufuna naye agala ku having fun nabawala. In other words, having sex n'abayizi. That was his mission. That was his statement yangamba. Right. The day I met him Ichireka era namugamba openly nemugamba please togenda musomero lyemmanyi kwa nja kunoonya nkwatulire. Bwe tubeera n'abaana bano kati nze kati kyanyamba kati nyongede n'empanvu n'engejjamuko mbayita baddota kabe wa senior 6 oba mwana wange. Initially I would call them sisters. Kati yenna gwagenda okuba ng'oli musomesa ng'okola ku mbeera ya namunswa
nti olya ku nswazo ekisooka ogenda kuweebuuka ko kennyini ng'omuntu ogenda kuswala n'omwana ono yennyini omulemesa obulamu bwe kati nze ng'omuntu bajja tusomesa abaana abalungi dodo extremely beautiful girls they have the nice bodies and everything but you pretend not to be seeing this kubanga bw'oteekomako you have no future in my school when somesa okumanya ate ebintu bitabukamuko once you make a mistake of that sort osoka oyinza okufiirwa buli kimu kiwali okoze mu bulamu and the parents nowadays bamanyi n'okutega abaana kukwasa bukwasa nga kankumaleyo n'akutwalaganya buli kiwali okoze mu bulamu n'okitunda kujjawo kino ebbaluwa bagenda gisazaamu against our code of conduct is unethical olayo oba ogenda kuswala so whoever is teaching out there abayizi balabe nga abaana bo bwoba okyali muto nga bakayingira field balabe nga baganda bo nti kyokola omwana oyo ate bwe bakikola mwannyoko how would you feel abamu abeetegera lwakwa bwe nali ku Cavendish nga mune mulimu nga bala batuula batuula munne amagulu nabeera nga eyo university tugambe Cavendish kati nze n'essomero linagendako I went to that school for an interview already nga nsomesa kinaaba but I was called this school it's a mixed school neno show yaffe tusobola okwogera kyenjagala ntuuka ku ssomero liri omukulu aŋŋamba yitamu make rounds move around balimba ebibuuzo the girls have skirts zikomawa kati buli waatula alina ebisambi binene sombusa zidda kungulu ate empike number 2 bwe balaba wato bitegedde bite abyesonyiweko kakati jjukira abaana bato number 2 omwana omu abaana abamu sorry bwe balaba omuntu ayitamu especially abasajja abola beetega they unbutton kati bayina bagita bata bobshub bagita ki pumping erikuba nerisituka liti kaniribanga lyasiza omuzigo kati era mba mpitamu bwe nti netegereza abantu bangenda okukola nembala bye bakola nempitamu bwe nti sadda kusomerera nze nayo noonekamuko nti mmanyidde kubeera mu baana bambala nga bonna beebisi obulamu bwange bwensomesezza sibbanga ddene nnyo my dear since we are live kankugambe I've been to Amnesia I've been to Governor I've been to Nyondo Pub ogiwuladdemu kogwe yaggala nonkulaga bulazi nti these are clubs gye mbeerayo nali ngenzeyoko literally naked, not even half naked. Kakati, no. Nze bwe mbangomye Oliana aguma. Mwana zinyizo kandi nze ndi use bana. Aize nofuna obuzibu ne balwana mu ddomu n'odduka otaase nga bawala. Nogamba muveeyo n'obagamba mwambale mufulume. Kubanga oli use bano baana babo. How sure are you nti Mukasa bwana ajja kuba naye alaba embeera yeemu? Aize n'okulumira gamba ndi okiraba. Ekyana kino nno. Buli mwa yingi jalamu ebintu bi kati nze somero bwe nalaba ng'embeera yali obwito bweri nga kanzire gye mmanyidde kwanja ekisooka njagamba abaana mwambale bulungi olwedde nga sikaati gyalina nnyimpi oba okontradictinga ne mukama wo yalaba nga sikaati eri nomo 100% bw'atuula ebisambi ne byewanika ye nga asomesa byakola ki ate abamu balina some schools I don't know they call it development balina zino entebe zaatuulako nga alina kantu katuuza wano sit desk nti omwana liso ojja kubolabako halfway okudda waggulu mweziri nnyingi ng'oli atuula ku ntebe bakayita kimanye armchair ng'erina wano wawandiikira the entire party is free to be watched so si buli omuntu alina patience eyo so kati abasomesa tuguma tubalaba kwa nze nayo omuntu bwe nawule ngande eje nalibuzaawo nga bakomye abaana agalina bannange abasomesa muguma mutire mga boss kakana oyo mwana gwe gomba wa senior 2 nti eki ndi mwana muto wa senior 2 abaana banyiri abaana banizo ga tubona dodo ya bazaala actually mutono bilike tuleke so nitukirika oyina kusoka n'obuze emyaka out there tubeere n'engeri tunakusina kubuuza myaka omwana ayina uniform abamwana ne wabanga asomibwa myaka 2 abamwana
Kati ku social media. Have you seen this girl Gobagamba, 17 years old? Akaba demo video. Pretty Nicole. Pretty Nicole. When you look at her and her age, you're like, but then she's 20. I think she's really young. 17, eh? Cool. She looks young. I know Pretty Cool on social media and everything, but it's our news that we're discussing. Okay. Is she worth a discussion? Maybe too long. No, because people were arguing. Why was she in the video? Then the mother says, "Yakiriza," they even saying they're very video. Then why on earth are you making the topic? Eh? Anze siri muntu anyimba sibimanyi ebyo bya mmwe bakafulumu ebyo. Yes, I did a video, but anyway, I saw a little bit. I didn't see. No, kuba hakati omuntu asookerwako ye maama we. She consented nti basayininga and everything is okay. For money issues. Mama gwo faachi. Bakwefula senga wa Uganda. Simanyi ndo kendalaba. Okay, maybe because they are but then sometimes you have to blame. Me, I wouldn't allow my child to do it. I know sometimes. Thank you so much. You have to blame them. Okay. No, Blame the parents. When I'm gonna win a mindset, your mama nga ina byanyonyola naye ngamba niyo manyi ono kamuveeko. Mama mulaba. Mwana baje fe tugambya nti mwana miji mwava mu ngozi kiva ku ngozi kubanga oyinza okunenya omwana. Ava ku ngozi. Oyinza okunenya omwana. Naye ate nga mama okay, I feel understand. Nyiga. Banange mama wena nkwasa ebisa. Naye wena nga yogera mu interview recently ngambuza. Beyaddamu byamalamu amaani. Si kirungi kulingiza kona nga sigwa ovuga. Linda bakuyita. Ono wayaya mugane tibawalabo nga balungi nnyo nagamba. Ne mugamba bandi lwaki tulaba baba amaje basobola bakuuma. Nagamba empisa zaabwe, principles zaabwe. Are you comfortable with the weather? Yes, I am. And because my glasses are true. So checho. Zigera kukyusa kala kati. Naye yalo sinagende bwe munafuna kumpya. Adai nazo glasses. Yaziguze wala zawererero. Baba ali mwadempe. Nabade banyazijebe. No. Zirize yabade nazo. Namusanga 2020 nga zaayina paka this year nga okuuma olinga obadde okuuma olinga badenga ku element ya boda singa si kito okuuma element ya boda akuuma kyembuuza bano abaana okwonooneka kale kwe bayita okwonooneka buli omu engeri gyakirowooza. Is it because of the parents oba amasomero gye tubatwala oba Binas, you're asking me, come back when I change before I give you a response. In the same line. No. In the same line. Actually, to leave a video. No, it's okay. Katinzemboza. Why do you take your kid to school? Thank you so much. Lwaki oyagala blaming amusomesa? Konsobiza omwana wo zaakola nga yazijjaka. Because most of the time baspending ku ssomero. Sikulimba lwakuba mu lockdown twalina bwinga. Embozi zijje mu lockdown. Kati tukanye. Charity begins at home. Thank you so much. So parents fail the kids. But where do they spend more time? School or home? No, example je mbadde mulina ebadde yani gwe tuva okwogerako wano. Do you blame where she studies from? She's an example, a question and an answer at the same time. Bwebuuza nti bana yutunenyani mama we n'abayo naga nedda twakkaanya ne tusayininga era ssente baazituwa kite. Oba kitegedde? Kakati. Fena tuli bakunenyezebwa. Kubanga gwe maama azaala omwana otuusiza akaseera okutta omwana omulese mu kisulo kitegeeza nze nfuse muzadde we. Naye sijja kutereeza mwana yakulema. Wabula nja kugezaako kuwadaawada kugezaako
mbenga nterezaako kyemba nkoze ki kyemba nsobodde. We have seen students akakyama amamera